Welcome to Mayuge. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yayingiddewo dde Mayuge era ekiri kifumba mutuku anti abantu bamwaniriza ate mu style ebadde ekyaludde okulabibwa. Abaana b'e Mayuge Kyagulanyi bamwagalamu n'ebitakataka. Eyo yenyaniriza ebadde ekyaludde okulabibwa ate bano eno laavu esusseewo eyabadde yandikomye anti bintu bya competition bagamba ffe tulina okulaga abairi mu Western Uganda tadde ffe tusinga okwagala Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine president anti laba abantu beyayaayana okulaba ku president waabwe Kyagulanyi Sentamu nga bamwaniriza e Mayuge mu kitundu kyabwe. Laba gwe omukwano ogubadde oguludde okusangika. His Excellency the Ghetto Gladiator. His Excellency the Ghetto Gladiator. NUP Country Tour Phase 2. NUP Country Tour Phase 2. His Excellency the Ghetto Gladiator. Okulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu ow'ekkumi. Olunaku olwaleero atandise week ey'okubiri. Camera 2 giving you from front. Ze Atuuse Jonan wano kuda get camera eyokubiri taking it from front. Omukulembeze ayingide Mayuge atandise kulingiza ku Mayuge abaana b'ebusoga mukobachi bababa Ngobi is here for you. Ngobi amaze kubanga akonkona mu Busoga region. Eno ye Eastern Uganda ojajulira. Njagala kubakulisaayo mu luwumula lwe tubadde mu ebbanga lino lyonna. Abaana bambalala abaana ba West. Ekintu mwakyekola bwe bambaga akasiki mwakatuwa. Atuuse Jonan. Camera 2 genda ku camera 1 olabe ku mukulembeze w'eggwanga ne namuntu w'omuntu ali emabega. We are just entering. Bw'abamanye Kampala ntera kubagereza ku kibuga na Tete. Kati tuli Busega ku roundabout. In fact bwe tuba tuva Mityana Road tuba Bujuuko, bwe tuba tuva Masaka Road tuli Nsangi kati. Poliisi n'amagye twagala kubeera omulimu omunene gwe mwakola wali mu Western Uganda. Thank you so much for showing the love of the country. Thank you for showing the peace and security that we always talk. Newankubadde bikyalimu, newankubadde roadblocks zaaliwo, they are so happy. Sanyufu nnyo nabo nga bakola emirimu gyabwe awatali kunyigiriza muntu. Newankubadde omu babiri basatu basiibuka ku mpisa, naye olunaku olwaleero twagala kutwala omukisa guno okwebaza abo abatontono. Yeah, His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu camera 2 taking you from behind. This is camera 2. Let me give you a picture from behind. Let me take you. Yeah, they are singing Bobby. We are just reaching
abali ensangi ng'onootera kuyingira ekibuga Kampala tulina mmwe tetunaba abamanya ekibuga Kampala kugereza ku nsangi wano mukulembeze eyalondebwa abantu His Excellency none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu Mayuge Bobi abangi bamanyi ng'omubanda wa Kabaka okuva wala Mengo olunaku olwaleero abaana b'e Busoga basazeeko mwali mu nnyumba abaana bayimba ngobi hemba morro abaana ba Busoga muhembo morro ashangeni guchaka nze Atuuse Jonan commanding you from Camera 1 live here in Busoga or in Eastern Uganda. Jukira ntenteekateeka eno ya Eastern Uganda etwalibwa omukulu bayita John Baptist Nambeshe yatwala Eastern Uganda okutwaliza awamu. Waliwo enkyukakyuka ezakoleddwa mu ntambula za president naddala nnyo baganda ffe bali eggulu olw'okusaba kw'abangi eyo ggulu tujjayo lwayo. It's a day of itself. Nze Atuuse Jonan commanding you from front. Muganda wange Buganda Ronald Bugenyi ali mabegaawo nga weeri enkola yaffe twagala kwebaza abo bonna abayimirira ne bannamawulire mu mbeera zonna twebaza nnyo muganda waffe Godfrey Yombya Speaker wa Nakawa Godfrey Yombya Speaker we Nakawa webale nnyo ssebo okuba nti Ghetto TV ogikanta mugende mutambuze emirimu gya president. Twagala kwebaza mukyala Alice Nannungi okuva Masaka kansala w'ekibuga Masaka ate nga abakulembeze b'okola nabo saako n'abo b'otwala basiimu nnyo olw'emirimu gy'obakolera. Twagala kwebaza naawe olw'okwesowolayo ne weegatta ku ttiimu enene eryagala okutambula ne Ghetto TV mu nkola ey'okuweereza Bannayuganda ey'ekikwata mpola. This is Camera 2. Tetwagala ofiirwe ekintu kyonna. We are giving from front. Tukuweereza tusinziire eno mu maaso. Camera 1 eri mabegaawo. Tukuweereza tusinziira wano mu maaso. Nze musajja wa Kabaka Atuuse Jonan okuva wali mu Western Uganda. Mugamba ki baganda baffe nga nvudde ewa Alice Nannungi Masaka webale nnyo. Twagala kwebaza muganda waffe Robert Kakoza va mu lubaga awo owa Computer Doctors awo ku Plaza ku Kampala Road. Give me a chance. Kansoke kutwale ku Camera 1. Genda ku Camera 1. Camera 1 taking you from behind. Wa president wenyini wasinzire mabega. Tuli mu bitundu eby'Ebusoga tugenda tubiyingira. Ye none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sawa yona kansoke nkole bwenti. Tutereze mu biwaya tutegere waggulu ne wansi olyoke otegere nti Ghetto TV yajja. Ojja tutegeera nti Ghetto TV yajja baaba. Tutegera mu bbanga ne ku ttaka. Something small. We are taking you from front. Abatugobera twagala bebaza abaana ba ate Arsenal bannaye lwaki temuva ku Arsenal? Baana ba Arsenal muli bijja. Can we move? Let's move.
Mayuge widede eno je laavu je bagamba nti yalagirwa abalangiridde nti bo bagenda kulaga abalala bonna nti bye mbadde mwagala Kyagulanyi mbadde mwaniriza Kyagulanyi bibadde by'amannyo wenu bibadde bya kusaaga nti ono ewasibuka obuwagizi bwa Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. So far so good, abaana b'e Mayuge ekyo bakikoze era bakilaze. Awo mukwano gwe bali mu kulaga President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gukyasuseewo anti bamwaniriza mbitiibwa ebyasingidde ddala okulabibwa. Eno gye bamulinze wala nnyo ddala okuva e Mayuge naye nga bagambye balina okumulinda eno bamutwala mpola paka lwe banamutuusa e Mayuge mu kibuga bagenda okugula ofiisi ya National Unity Platform ko n'okwogerako eri abantu be ab'ekitundu kino eky'e Mayuge. Ebintu byatabye dda, omukwano gwatabuse dda, abantu obusajja bwabalumye dda, bawulira bakutuka bafa baggwawo olwakino Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kyali. Naye takimanyi Mukama yakimuwa bwe yakigumugonnomulako bugonnomozi abantu ne bamwagala obungi bwe bati. Era nga bannayuganda bamufa bitole bagamba nti gwe balina ye mununuzi waabwe agenda okutaasa eggwanga Uganda okulijja mu mikono gya Nakyemalira, okubawonya effugabbi, okubawonya ekiwamba abantu, okubawonya ekitta bantu, okubawonya ekibba ttaka, okubawonya ekibba bululu, okulekawo Uganda ennungi eyeeyagaza era eyeeyagaliramu buli omu, abaana n'abazzukulu baffe be balyeyagalira era ne beesunga nti nno Uganda eno singa tebaali bakitaffe tetwandibadde tuti, singa teyali Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu Uganda teyandibadde bweti. Mayuge nno widede bakikoze enyaniriza gye baaniriza mu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yeeyo ya bitiibwa byereere ya mukwano mwereere balaze ekyenjawulo. Bafudde abaana b'embalala ab'ebigere ne bafuula abaana b'e Kabaala ab'ebigere ne bafuula abaana b'e Fort Portal ab'ebigere ate abaana b'e Kasese babafudde ba bigere nnyo nti mwe mwaniriza Kyagulanyi byabadde biwero ffe tusinze okulaga Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine omukwano ogukyasusse. Kati nno kamule okunywa ku tendo tw'amazzi wano katini nnyo naye nga nkomawo tuli Mayuge ne President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine. Mbagala nnyo.